Lukacho gere mpola waliwo abaana b'obuwala be nasuubiza basale abaana b'obuwala olina okubanga tojja nabalo oba bw'oba ozze naye mwebuzaabuzeeko bwe bukakulizo bw'okumwala okufuna basale ku olwo basalo ng'ani ayogera bino ye basalo ng'ani kati amannya gange yenze Kibirango Luwemba Saalongo Kibirango yenze gwe mwawulira ennyo so n'okuyimba nayimbako wayimba era nina ennyimba zange waliwo ennyimba mulina ze mwamanya naye waliwo ate olwantunda ennyo waliwo olwantunda yanaamiriza Bulaaya luyimba kyoluliwa ng'engeri gy'otunulamu olinga atali mumativu waliwo ekiyimbi ekisobola ate nekikusiba waliwo omuyimbi ajja n'akusibako oluyimba nga tolumanyiko mutona amagulu webale okuwa oluyimba lwange naye onkoledde ekintu mwana wa maama simanyi nakumanya bambi waliwo neyampeerezaayo emitwalo 2 ennaku ginnumira emitwalo 2 egyo ng'oluyimba tolumanyi omuyimbi simumanyi naye nga neebaza nga ŋŋamba naye kyanyamba ye teyaŋŋambako mbw aluwulira yaŋŋamba mugamba bazira tole owammwe ddala abo yagambanga ekyali agafeeyo ekyali nempeka gyemmira naye ejja kunzika yaki sobola kubeerawo ddakiika ziweranga zezo gasumidde ku mazzi ejjogera amazzi batukubiriza okuganywa buli kadde kati oba oganywedde ku mpaka mu lugwaze oba oganywedde lwampeke lwampaka ebyokulwala nabivaako ebisonyiwa byebiraba ebyokulwala nabyerekereza ebyokulwala ndwawo okukulaba gwe mu bantu bendwawo okulaba n'okuwuliza nzuuno buluno beti gyali nze mbeera naye actually ntera kumulaba mu video bulinganga nabungalinanga busatu musajja wange mba naye okyo era nga bw'omulaba bw'atyo bw'ali omukulu enteekateeka zo zigendera ddala mu maaso basebo ne bannyabo tewakyali kulanga kulala ekivulu kyanga 22 twakisazizzaamu nekidda ddi kiriwo ddi kyalwa mukaaga luno era yenna gw'owulira asamwasamwa n'ebigambo nti nga 22 tugenda ku makutano alimba wa bigambo bye tugenda kubaayo lwa mukaaga luno saawundi abaana ba saawundi namaze ddo bakolako abaleeta waliwo kiruka kyogere mpola waliwo abaana b'obuwala be nasuubiza basale abaana b'obuwala olina okubanga tojja nabalo oba bw'oba ozze naye mwebuzaabuzeeko bwe bukakulizo bw'okumwala okufuna basale ku olwo olina okakasa saa 9 ez'ekiro zikusanga okyaliwo kati wano omanyi makutano tuba tubagamba makutano tubagambako kigambo makutano naye makutano woteeri wekigwayo kitegeeza nti abaana ab'obuwala ku olwo abagenda okufuna basale ekisooka obukwakuliza omu ku bo twagala baana bato twagala nnyo bantu bakuze myaka 27 myaka 27 kwa 34 bagenda okufuna basale abakyalimu enkyakala nga basobola okuyiga emirimu gy'omu mutwe myaka 27 kwa 34 olina okubanga olina obukodyo obusobola okwebuzaabuza ku balo kubanga eno makutano ki woteeri kakati nze nange emisana lyonna waliwo sawuna era wano wengenda okusiiba nga bampawula banteekateeka okusobola okulisiivinga abaana bali ababbasale genda maaso era lwakuba ennankani yange mbuze kuba yabalaga akatabo akamu ku butabo omuli ennambika bweneebeera kati
Basalonga ani ayogera bino wenze ye basalonga ani kati amanya gange yenze Kibirango Luwemba Salongo Kibirango yenze gwa mwawulira nnyo so n'okuyimba nayimbako wayimba era nina ennyimba zange waliwo ennyimba mulina ze mwamanya naye waliwo ate olwantunda ennyo waliwo olwantunda wayagamiriza Bulaaya luyimba kyolongoluliwa ng'engeri gy'otunulamu olinga atali mu makivu nedda mbuuze salongoluliwa luyimba kyolwo lwasinga okukola waliwo oluyimba lbayita ekigo ky'omulubaale ekigo ky'omulubaale nga titwaluwulira kyoluwulira nnyo salongo nga oluyimba lwange mulukuba nnyo waliwo ekiyimbi ekisobola ate nekikusibako waliwo omuyimbi ajja n'akusibako oluyimba nga tolumanyiko mutona magulu webala okuwa oluyimba lwange naye onkoledde ekintu mwana wa maama simanyi nakumanya bambi waliwo neyampeerezaayo emitwalo 2 ennaku ninnumira emitwalo 2 egyo ng'oluyimba tolumanyi omuyimbi simumanyi naye nga neebaza nga ŋŋamba naye kyanyamba ye teyaŋŋambako mbw aluwulira yaŋŋamba mugamba nennumu ekintu eyaŋŋamba ebambi wallahi ya Mungu waayita ennaku nga 4 nenkwata emitwalo 2 nengiza ku simu yagimpeereza neddamu nenkubira nnyo nensidamu gikwata kubanga omuniga nali erinnya nga sirimanyi kati nga wakati mukuba nti simumanyi nga n'oluyimba sirumanyi kuba ennyimba ntono nnyo zosobola okukuba nga oluyimba niniwe erinnya tolimanyi waaki wali mukubidde n'olumusaba mu lukujjukujju noba buladi ennyimba zo zangiiseeko yayise nenjamu mpeereze ku luyimba lwolwo obuzibu bw'osobola obufunira lukuweereza nga terwa kisiru nnyo lubi nnyo naye nga kwali awuliriza kati nno waliwo ka pressure kosobola okufuna era bino bye twogera buli pulezidenti okimanyi naddala bakola musical shows omuniga n'akusangiriza mukadde ng'alina ezitagaanika n'azikuwa n'amala n'akuwa oluyimba ogenda okuwulira teruyita nga ne bwali badde gwakulira ebigenda ku mpewo oluganda wali badde tolukkiriza n'okwata oluyimba kati n'otamubuulira kituufu n'ogenda nalwo n'ogamba nja kutetenkanya kuyiiya omuniga n'asooka n'akulikodingira voice note ku WhatsApp nga kwali ku rediyo byennyininyini byoli bikusanya oliwulira mu background kyama kya mama kwendi njitumbudde jjajja bakange mwawo kwendi bayayemba ku mwana balina bangi misana dduku n'obulwa nno n'otetenkanya n'ogamba ndukole ntya n'oyiiya osobola okutetenkanya n'oba ng'otandise okwogera n'oluteekayo n'emabega lukolenga bedi ositulamu katinye bwoti wakirusa ekigambo kimu omanyi okubona abo n'okube waliwo oluyimba lw'omuyimbi lw'okuba naawe n'ojjako edifooni nga butuufu naawe toyagala dduwulira naye ng'olukubye ku lwakatonda abawulize banamanya ku lwakatonda mu God and my country abawuliriza mufe nalwo kubanga bannange abaganda baffe banonze waliwo omuyimbi andetedde oluyimba wano nengenda alumpulizaamu awo nsanze awo n'alumpulizaamu ne mugamba ekigambo kyesigambangako muyimbi yenna era nkyogedde omulundi ogusoose ambasada yaŋŋamba nti no okoze bubi ekyo ekigambo omuyimbi tasobola kyerabira obulamu bwe bwonna mugambye muganda wange wange tomanyi kuyimba mu butuufu mbadde mutaasa waliwo engeri endala ennyangu yaabwe era singa nalina akakiiko nga kasobola okuyambibwa n'enzikiririzibwamu nandibadde nina abayimbi basobola okuyamba ne mugala taataani wangi yikiriza ekirimu ekirala toddamu kuteeka kasenteko mu ndongo eno banange endongo eno erya sente kigambo kale omugambe kirungi kituufu naye engeri ekikubyewo nnyo bw'obyogera otya amazira nga bakwogerako ekyo kituufu oyuzayuza Salongo nze njonza amazima ge gankyaya era amazima ge ganjagaza abatonotono abanjagala naye ekigambo okikubyewo nnyo omanyi bwawulira kati mugambye era tebwokuba talina kalungi kakwagaliza asoose n'abula nadda mpolampola nga yegira n'aŋŋamba muganda wange
kyongambye obadde osaaga oba ne mugamba nti nno tomanyi bwe mbalaata obadde embalaata obadde onkanze akomyewo ekitegeeza agenza akimanyi nti obadde osaaga mu kuyimba tamanyi liito boosi nyambi anti ane nakakimugamba nempabulwa ne bagamba nti omugambi okoze bubi tajja kwerabira naye nga temale nti kolamuyamba kyobadde omukoledde badde omutasiriza ebintu bingi ataddemu oluyimba atasoba ti naye nga biiti ekutte eri nga naye ali kwegamba ye ne biiti nga balimatagana oba Ronald Mayinja era olomodo we kugambe kitaata wange erimu oluyinja abozaawo kakere abayimbi naye kale ate ekyewuunyisa abayimbi ekintu ekisingira ddala okumumalako emirembe mu bulamu bw'ensi kwe kumubuulira amazima ku bikwata ku ndongoye. And by the way, waliwo ekintu simanyi oba mwali mukyegendereza naddala mmwe abakola programu za music grade abasisinkana abayimbi kino kiri okuviira ddala ku muyimbi asooka waggulu paka kwanajja atannaba kuba nawo waliwo kyegendereza nomuyimbi wakuleetera oluyimba wakati mu mbeera eyo gyoga nti tebaagala mazima ye ekisooka byonna bw'aba aluleeta muli aba n'okwekkiririzamu nti erulungi madalesoni kakati wakati mu kubeera nti ekyo waliwo kyegendereza nti the moment w'oluteramu bwoti ye ng'atandikirawo gwe tonnaba kucamuka ekyo oba kiri oba ate oba ne bwabeera mirisa engendo oba kadongo kamu butereevu ne bwabeera kazibwe kapo oba kibijjigiri oba mukaabya oba walukagga ekisesa era nemuzeeyise batta mu nnaku ezo tubeeredde awo mu kivulu kya Serena kati ninawe namunona nga tugenda kukola kalango oba tuli mu lawundi y'ekibuye kati enjogera kiri ki instrumento kye nakola nga ekyali ekyokuyimbirako ekya Nalwebuuba kati ngira nkisuulamu wali kitandika tadan 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 kati nali mulaba bwe ndi mu ndabirwamu ngenda okulaba yali atudde mu tugwe ng'atudde bw'ati yaliyo ne muzeeyi kakumirizi ng'atudde bw'ati kati ngenda okulingiza mu ndabirwamu ndokulaba nga Ssebatagira ng'asituka ati mmoto nga kati ekyo kiri mu DNA ey'abayimbi wonna wonna ye wawulira oluyimba lwe oba lutya ye atandikirawo kakati ku ye kyaba bayigawe ebyaddala abatalimbo mu kunyumirwa aba ali mu kukusigamu gwe kukulaga nti damu amagezi towulira kiri towulira ettabu eyo eryawo ekyo kiri mu bayimbi bonna ate era nawulirako abayimbi nga bagamba mbu bw'agenda mu studio n'akola oluyimba yafulumayo amanyi nti hiiti kati nno va ku kya hiiti kati ate baasukkawo buli muyimbi wagenda mu studio kola oluyimba era oluvaayo olukubira essimu kyana kya maama gye omanyi bonna kati weboogera aba akadongo kamu kabeeraani ne baba kibijjigiri wakubira essimu kyana kya maama era oluvaayo okukubira essimu kyana kya maama tebakyagala nti kati hiiti kyana kya maama kakati bulijjo gw'omanja concert njumaze ngakulaga oluyimba lwa concert omuyimbi atandikirawo okunyonyola agamba muganda wange luno oluyimba njagala olunkwatiye bulungi ngenda dukola mu concert kakati kyaba akutaddemu kikino osobola okukola concert kwetali hiiti wajjukira alo ne hiiti ate zitakola concert naye kati yaaba amaze okisiringira ddala kuva waggulu gyeno concert kati gwe olaba ngeri gy'olunyonyola gy'okifuna naye yaaba akulaze nti akimaze akidda alukwasizza sagala abayimbi gwe bannaabe bayimbi mulimu ogwo era bannange gwo gwankanga nnyo omulimu gw'okuyimba omulimu gw'okuyimba guli fani guli fani omanyi mugagga promotion yayimbako akaliga oluyimba litata enyimba ze ziwerawerako olwo luli olwamutunda ennyo omanyi akawologoma omanyi eyo kigambo olwamutunda ennyo ne bwalainakitandisiza abayimbi oyo wakawologoma basawo ne bannyaba batulaba
Basabo ne banyabo owaka uno yenze nayimba akawologoma bakatwala embuga kali ebintu kali ebirungi mazima otandise awo mba ntandise ate kisasa era nayo omwana walina amalate mu akawologoma omutali kyo mulaba ngagira nga Yesu kundengera ko kukawologoma akawologoma lwali luyimba lwatunzi nnyo ne Ssaabasajja yasiima enaggala bye buddo buli muyimbi bannange kakati kiri mu DNA ndooza kyekituufu era ndooza kyekituufu nga tonanoonya buwagizi gindi we kennyini olina okusooka n'olaga abantu nti nze bwe ndowooza kiri kati ekituufu lwakuwandika oluusi kati oli bw'alaba nga muzeeyi Ssebatta ow'ennyimba ennungi akikoze n'alaba nga Walukaga ow'ennyimba ennungi akikoze n'alaba Kazibe Kapo nga akikoze oba Ssemakulu oba Lutaayi oba ani yenna oba Misaaki kakati naye nga alowooza nti nga bali bwe bakikoze nange bwe mba nkikola si bayimbi nze ndi muyimbi nange olusulamu wali nga ntandikirawo kwesunda kati gye biggwera nga bakoleddeyo ensobi naye ndowooza ekyokuwagira kirungi bannange ate gwe olina okusobola okubeera faaniwo n'omufumbi yasooka olooza ku gy'afumbye wandi era omufumbi naye alina okulooza ku gy'afumbye naye nga n'okugifumba agifumbi bulungi ng'eneeriika neewooma naye munnange ogera kiku kya biifu z'abayimbi ensangi zino nga baani naani ezisaha naku zino bali bulala babeere bulala donkubetu bweyina okuba babeere bulala tomokeberemu entale tuli eno tulinze kumala kulaba bivaamu tuloke tubyogereko naye we tuli katulabe ebitambula befumita endongo beekuba eddisiko tulinze kulaba bivaamu beekuba eddisiko tunanyumya ku repercussions zimaze okuvaamu we tuli bagamba endongo enkadde ekomyewo bupya yali evuddewo kati olaba buli muyimbi yayimba edda akola concert endongo enkadde ogirabe just basooka kugimma bummi attention naye nga yo tevangawo tebakulimba kubanga ne bw'oba ozzeeyokko n'ovugako kati n'emabega myaka nga 7, 8, 9, 10 era all these night zibadde zijjuza nga zino night endala eziri nnomo ng'osanga abantu tebaliiyo lwa music kubanga ekiditamininga gye tuyita all these night kukosera music then ne bagattako n'ennyambala ebyo bagenda bateekako abantu ne bambala ebintu ku mutwe ne bambala ebipale ebyedda binalina babyetoololeza ku music so music omukadde tebakulimba tavangawo lwakuba nti kyenyeyongedde okulaba lately kyeneyongedde okulaba ate nga kirungi nnyo naddala erife nga bannayuganda ne industry yaffe okubeera nti music omukadde owa Uganda ayongedde era okomawo n'ayongera okufuna attention abasinga obudde muli wenjogereddeko giri emyaka nti oldies abadde atambula bulungi abadde bakuba nnyo webweru naddala South Africa naye akati olwaleero ogenda okulaba nga London namba zikomyewo ogenda okulaba nga ba Chameleone era ennyimba zaabwe ziri enkadde actually ne performance list kati ogenda okulaba nga bagenze bakyusa Misaaki ogenda okulaba nga era kankutendereze yaggulawo performance si gonsimira naggalawo ogenda okulaba nga zino empya zonkuba ziyawo wakati azitobekawo naye ng'amaanyi geera galina we gali wali galina wali gye gali walabye ekivulu kya Lutaaya era nakyo kyekyo ogenda okulaba zino ziituli luno ziina we zibulira awo naye ng'olabulaba nga zisandra Kyalimbooko Nassanga Olweza ng'olaba z'amaanyi Bamadiamu Mulinda abo Gerard Kiweewa nalabakaawo kampuni ya MTN ng'etegese tugende mu kikadde naye ogenda okulaba nga nga bakiweewa abo nga bebeefuza omukolo bawire mukaabya kati then era ne bwe tuba tuzeeyo ne ku TikTok olwaleero nti gumu ku mikutu egisinga okutambuza music era music asinga okutrendingayo yoyo omukadde endongo enkadde eno so wabaawo kyekitegeeza ne bw'oba teweebuuzizza bibuuzo bingi wabaawo kyekitegeeza kigambibwa nti endongo y'ebinyaanya yesinza okukomyawo music oyo ow'akadongo kamu ne music owedda kakati eyo mbadde saagadde kugendayo olw'ensonga nti bwe naaligenzeeyo baaligambye bali mu kujja kasepiki kaabwe ekyo kyo mazima era omuntu yenna atayagala kukiwulira ojja kuba naawe weekozeeko ndooza kituyinza okuyita ediservice naye nga ge mazima endongo y'ebinyaanya ne we yasinziira ennyo okujeregebwa mbw eri loko
bakisinziranga nnyo ku music oyo azannyangamu nga temulimu nnyo ba Davido temulimu nnyo bano abayimbi abaliwo olwaleero ennyo abakivubuka ab'amapiano nga tebalimu nnyo kati nga mulimu nnyo baamirise eŋŋendo abaagala bimaama muwanike emikono nekimanyi gyamirise eŋŋendo omuwuliriza ennyimba gyayimbamu oyagandi azaala Lunnabe kubanga balina esawundinga gye basawundingamu yeemu Amiri ne Lunnabe kubanga ennyimba zamirise eŋŋendo zimanyi abaagala bimaama muwanike emikono n'engeri gyasawundingamu ogera okulya Lunnabe balina bye bafaanaganya mu nsawundinga so endongo y'ebinyaanya nebeera nga erina ekirungo kye yazuukusa n'ekisimayo wansi n'efuukuula enfuufu bannayuganda ne babaako bye balaba ba DJs then n'abalala abali mu media kyova olaba nti olwaleero ne media houses ezagambanga mbu zo ziri urban tuuka n'oziraba olwaleero nga they resorted to endongo y'ebinyaanya tebannaba nnyo kukinnyikiza kuba tebamanyi birala bikigenderako balowooza just okukikuba obukubi kiba kimala naye kiriko n'ebirungo ebirala bikigenderako ogenda okulaba nga batandise okusala ekkubo bambuka bajjirira eno ewaffe mpola mpola so endongo y'ebinyaanya eyo mpulira ndowooza nti ezannye a role nene ebitundu nga 87 ku buli 100 okulaba nga music eyo omukadde akomawo n'azuukuka. Okay, kakitegeeza nti abekololo abaali bagiyita ey'ekyalo ekyo kyavaawo andi bo bennyini tebasobola kugiyita kati yakyalo kuba nabo nti gye baddako ye bateera ekyokulya ku mmeeza bagikuba endulu n'evuga okitegeera nti basobola okuba nga oli akubye seeti ye nga ebadde ekyalo alidde ogenda okulaba kuba obuvidiyo babutuweereza enkya n'eggulu ogenda okulaba alutakamu ogenda okulaba ng'ensi egudde eddalo weeti kakati nabo bennyini bakimanya bamanya awali vibe era ne basala ekkubo ne bava we baali kati bali eno tule nabo netuwuliziganya bibanyumira kati kubanga basooka ne babikolera mu nkukutu ne bagenda okulaba nga n'obu vidiyo tubulina tubuteeka ku status zaffe ne bagamba agayaye gaatugwamu kati tetukyalina kyetekwekera babikuba misana ttuku ate kati weekwekera kiga ekintu ekikuteera omugaati ku mmeeza weekwekeramu ekyo oba onoonya kufa bwavu so bannaffe badijje baffe abaali urban DJs twabaaniriza mwebali kujja kati mwongere kuyiyiza kino kituliko ffenna olwaleero tutwale endongo yaffe mu maaso kubanga eyo y'endongo yaffe etunnyonnyola endongo y'ebinyaanya weewaawo. Stream Live Avenue watoseza amaka amajja Stream Live Avenue gyeri tugezaako okulaba nga bye baatujereganga eredde of course mbino byonna nga bibeera evident n'obujulizi obweyogerera nga si bwakunnyonnyolera so ago maka gaffe maka ga ndongo ya binyaanya maka gaffe tukolerawo production era ndowooza kati ye production house esinga okukola emirimu wano mu Kampala bivulu businesses ennene n'entono obulango bwonna buvaawo brand zonna ez'ettabbo kati za associatinga na Stream Live Avenue gye tuli e Makindye just twakyusiza mbukyusa location kati ninnyo ne tuva wetwabadde ewatutandika ne watukola ne watusobozesa okufuna amaanyi agadda kati wetuli era tuli Makindye okuliraana ofisi za KCCA vaako kati ne ku kkubo wetuli maka malungi bw'onooba otuuseeyo naawe atulaba ojja kukiraba nti emirimu gyo bulijjo gy'obadde tonnatuwa weetaaga kugituleetera amazima gali nti abantu bangi bakoze bizinesi era bizinesi ebiseera bisinga ekizigaana okutambula oluusi zibeera zibulako amaanyi ago agazisindika kati ffe nga Stream Live Avenue tukolanga namuziga okutambuza bizinesi yo okugiwa amaanyi n'etambula ne tutuuka ku potential client oyo gw'onoonya bulijjo agule ebintu byo gw'onoonya bulijjo ategeere ekintu kyo gw'onoonya bulijjo ategeere bbiyawo gw'onoonya bulijjo ategeere ebizigo byo gw'onoonya bulijjo ategeere netiwaka y'essimu so kati ffe kye tukola nga Stream Live Avenue ffe tu amplifyinga business ne tugiteekako ekigere n'etambula nga tuyita mu bukugu bwe tulina mu maloboozi ag'enjawulo ag'abawala ag'abalenzi mu Luganda mu Luzungu mu nnimi zonna ezaffe ennansi n'engwira then ne scripts ennungi ze tutula ne tuyiiya nga tutaddemu obukugu ng'era obulango bwe tuzze tukola lately mubadde mu bulaba so batunoonyeeko essimu yaffe kweri ebeerako 0753 80
2847 ab'emikolo bano kakati ab'emikolo omanyi ebya Stream Live Avenue buli lwensalawo kujogerako mbaako ne byenjogerako kubanga bingi byetukola kakati bwe tudda ku line y'emikolo abalina emikolo embaga okwanjula n'ebintu ebirala ebitambulira mu line eyo ekintu kyonna ekyetaaga kamera abeetaaga okubakuba ebifaananyi photography ebifaananyi waliwo abeetaaga okukola zi celebrity photoshoots oli asologanize sagala kujjayo eyo ku office mujje mu nsange eno n'ekifo kye nategese oba mujje ewange byonna tubikola entambula weeziri tuli beetegefu ekimala okulaba nga tukutuukako ate era mu ngeri naawe esigala ng'ekuweesa ekitiibwa si byakujja na muyeeye gw'abantu eri kampuni nteeketeeke tulina aba staff tulina production team ekola obulungi ekuwa execution ennungi naawe n'osigala nga osigadde oli sita naffe nga tukoze omulimu gwaffe so ebifaananyi ebyo tubikubira ddala ab'amasomero waliwo abantu bano banva Bulaaya njagala mujje ku airport mu nshooting okutuuka lentuuka mu kibuga ebyo byonna kwata essimu yaffe eri nooti 753802847 ebisigadde gye tukole emirimu ffe weetuli emirimu tugikolera nno ddala ate nga tiimu ze tukozesa zonna z'abakugu nga naffe era twenyigiramu kituufu ddala tweyanza nnyo tweyanzege abalabi baffe ku mukutu gwaffe ogwansasage media obwedda kwetuli waliwo atanaba kusubscribinga bagambe nga kwali kati alaba kati okolako kyakajanja kakuli nyiga akapeesa akali awo akekide kanyigeemu bwe kamala okugirabe kati onyonyo wali ekigambo olo kasaasaane bwe kati buli ekinaagendangayo wojja kuba asooka okukiraba